Bimasembe tukyagenda mu maaso saawa eno nkuletedde omukulu bamuyita Mugerwa agenda tuwulira erinnya lye eryokubiri azanyira mu Solid Band y'omu ku basajja ab'amaanyi mu Uganda. Nange tubadde nga tujja mu bivulu nga tumulaba ali ku bass gita nagagitegeera mu bagita bass gita naye agenda babitunyonyola. Omusajja ono ye omusajja eyawandiika oluyimba lwa Siri ku Muyembe mu bumpimpi yaggulawo olutalo lwa Edrisa Musuuza ne Rema Namakula okulaba nga baawukana oluvannyuma lw'okuwandiika oluyimba ki Siri Muyembe. Soko tubulire soko tutandikire erinnya oyogera bubi soko tubulire erinnya erisoose lya Mugerwa ensi lyemanyi eryokubiri ku stage bampita Charlie Mugerwa lyenkozesa mu drama lyenkozesa ne mu music nze Charles we Charles kati soko tubulire oluyimba bijja bitya Rema yakugubwa kuwa sente meka okujja okuwandika oluyimba ebigambo yabigamba atya bakazi watotangambanga ku kigambo na kimu naye bw'obeera muwandiisi obwongo buba bukwesera otunula butunuzi mu nsi nolaba ebigenda mu maaso abantu bye bayitamu ab'enjawulo n'oyimba ate omuyimbi ebiseera ebimu ayimba nga teyeeyimbako oyimba buyimbi atambulira mu mbeera gy'olimu mu mbeera gy'oyimbyeko n'ayagala ky'oyimbye ne webale kwawukanya amaka soko kwateko mu ngalo Mugerwa kuyogera bubi ojja kuntemesaako omukulu ono kuba byonna abantu bonna baabuukira ku luyimba olwo nti Siri Muyembe nategana newa amaka g'abakulu abo teriyo mirembe kati yakuwa mmeka oluwandiike oluyimba olwo tampangako ku ssente za kuluwandiika wabula naluwandiika n'alugula nga luwedde ekitegerekese bulungi kuteesa by'onaawandiikako tetwateesa nti nno mpandiike ku kino nga kiri ng'omutunzi bw'atunga olugoye nga tamanyi alirwambala oli n'agenda n'alugula ku botiiki n'alwambala n'anyuma nnyo abamulaba ne bagamba bannaye yamupima naye nga gwe yamupima tomanyi ani gwe wapima kati ne music ebiseera ebimu bwabeera owandiika ekintu ne wabaawo akyambala ne kimutuuka nga gwe wali togambye mbuno ye adress kuba kati olaba obuzibu obwajja mu maka mukyala yagenze wa Ssebunya kati ogenda kuwandiika olala oluyimba nti Ssebunya yawangudde oba tonaba lufulumya tanakugamba Rema olina kyogambye kyesitegedde omukyala yakoze atya yanobye yakenzo bamugobye kati ogenda kuwandiikayo olw'obufumbo obwo nze mbadde sibimanyi ebyo ki ekigenda mu maaso abannaye abalabi mwena mwena bali mutulabo Mbimasembe ndi ne mukulu Mugerwa ono Solid Band musajja CEO omu ku bakulu mu Solid Band naye Rema Namakula yajja n'amukaaba nti alonji mumpandikira obuntu buno nagwe njagala ogoba bamaliriza bagobye Edrisa Musuuza mu maka kati lwaki otawankanya amafuuwa naye oli muwandiisi mulungi olaba owandiika n'abantu ne baawukana ye Kenzo yakubye ebibaawo naye kati amatu gondaddeko ogenda kundiiseeko abantu beegabizaamu dda tiimu A tiimu B kati oyagala ngwe ffe tubeera nnyuto bonna mikwano gyange Kenzo muganda wange mukwano gwange nakola naye emyaka egisukka mu 9 omala ottankula eno n'oyawula amaka erina okola otya nesinza kwawukanya bantu naye omuwandiisi oba muyimbi wayawukanyaga Ofa Kayiira netusirika ate ntya era naye muyimba Siri Muyembe gwe weetisse oyo naye tubalaba ku social media ng'akambadde mu mugongo Siri Muyembe ng'ali mu kisaawe Namboola alaba mupiira ekitegeeza abantu ab'enjawulo batambulira mu mbeera kati obugambo bwe busembaire abalabi abali mutulaba ku bikwatagana ku maka ga Rema wagawulo beebale nnyo okugoberera Mbimasembe kituufu soko babulire amaka wagawukanye otya watekamu kodiyo ki n'abala bangi abaagala okwawukana naye nga bibalemeredde engeri gy'oyogedde si nnungi ojja kuntemyako omutwe tutereezeemu katono sawukanyangako makana gamu nawandiika kayimba ne kanyumira abantu abangi ne kabeera ne views empitirivu ku YouTube olw'obugambo obulungi obukalimu olw'obugambo obulungi obukalimu kijjukira gye wakubanga yamanyi nnyo ngulabye ddala yeeyo balina kugoba omuntu gokawa nga ya busungu kali koosembyeko kajjeeko tunoonyera nnyo omala okukajjako entandikwa yako yennyini ndiizi omumanyi ndiizi agamenvu agamatono agatali bugoya bw'amala okukula naggwayo ng'endagala ne zikala olina omuyunja n'otwala eka owanike ku kibanyi oba oteeke mu nnyumba ayengerera omwo bw'omulekayo mu lusuku gy'ayengeredde ebinyonyi kasabirengera langi eri nga bijja bimubojjogola ng'ogenda okujja nnyini ndiizi okukola ki okujjukira omuyunje
osanga yenna aweddewo tutegeeraganye bulungi kitegedde nekenzo ogenda muwandikirayo akayimba akala naye bw'aba afunye wa famire wajingiramu ogitawankule enzo muwandiisi wa music naye nga bwaba ngambye mukolerayo akayimba muganda wange nga lwaki nedda naye saagala akayimba ke mugenda kunkubirako misumaali okitegedde kati akayimba kakano kazizza omuzigo abantu batandise okunsalaganyako ebigambo kati mu mbeera bwetu atudde wabbali nennengera bulengezi mba sisinga kati sooka otubulire buyimba kyobulabuzi owandika nga tuvudde ku siri muyembe obuyimba si bungi nnyo okuba okusinga ndi mukubi wa gita ndi mukubi wa bivuga era kwentambulidde amawanga ag'enjawulo ku gita yange eyo naye akayimba ke bayita njagala nze nakakola nze nakawandika akalito bosi yakawandika ne bakayogerako alina olugero luwanvu nnyo bw'aba akkiriza katonda nti gyali okwatanga bayibuli n'ogimussa mu gwa ddyo bwoti n'omugaga wawandika akayimba ke bayita njagala ajja kuva buviwooli bijja bitya okwekyusa nga sigagawandiika otya olugero luwanvu kayimba nakawandiika nenkawalema nawulirizaamu yali ne Kenzo ne bakaagala Kenzo n'agamba agenda kunsootinga mpeka akasente ye bw'ate era oluyimba lwe bayita City Arosi ne lufuuka ekirala mu nsi yonna Kenzo n'abeera nga takyabeera wano nannemu okwasaganya okusootinga nengezaako okwekuba ku muwala nnyinirwo oba ye yali ajja okuluyimba final nannemu okwasaganya ng'aba bize kati nkwatagana ne Little Boss ewa Mitanda twali tuva mu rehearsals kati nga yazze ku bookingawo kifo yali ajja kukola concert y'endowooza ey'okubiri kaaliya ye kati oba yali esooka yali ey'okubiri kati ne mugamba muganda wange kuba twalabagana naye emyaka mabegako Diamond's production ewakatolo bwamanga kuba trumpet nze nkuba bass guitar ne mugamba gwe ekyokuwandiika obadde olinawo okituusizza nze abayimbi bantawaanya sigenda beekubako obimanyi njagala nina projekiti bw'ofuna agituwaamu ssente tuzirya babiri bwefuna alutuwaamu ssente nendumuwa n'asigala ng'awuliriza banaye abalabi tebwerabira akayimba kanjagala Little Boss keyakola kyakolamu n'ekivvulu ketuliko mbu mugera yakawandiika atwagala tulabe mugera yazza yawukanya yagatta yayawukanya akayimba ako bwe mulekera projekiti eyo ne tugenda ne Kenzo UK kati naye n'asigala ng'akola konsati ze bw'akomawo nze bwenkomawo nankubira naŋŋamba oluyimba nabuliddwa alutwala atuwaamu ssente naye nze kandukole nemugamba nali mpandiise lwa kutunda yadde oli muganda wange onampaayo akatono nagamba tewali buzibu kati kalenda neebala ennaku ebbanga ne lyetooloola kati nali mu kasafaali eyo naali eti kisaakyo oba yali mukama wange kifo kati nampita nagamba naye bakitoze nebbandiyo nemunkwasaganyizaako ko ntaddemu ku bayimbi be mukola nabo abakubi bange tebajja basobola tewali budde bwa lyaso neŋŋamba bannange neŋŋamba kabanda ne tugenda tubayambeko kati mbandi eyo bayitayo minziiro ndowooza oba otandisa okonekitinga ne TZ mu network essimu nga teriiko egenda okuddako nga ndabawo kolodi z'omusajja gwe bayita Katongole Little Boss bayita Derek nga mbuuza ku mobile money kwoli nti kwendi nti ngenda kuteerako ssente kati nenga nti kyeza oluyimba luli nenga uwone katuwa kabadde tekategereke kakayuuga awo nkikubye amala oteekako akasente sister wange bamuyita Maria ankubira ngamba oluyimba luba luyimbye babiri walutunda luli Irene yaluyimbye ne Little Boss nenga kyekiri e Kampala ekyo nga lwatabuse dda kati bwe twakomawo tulina endagaano ze twagendamu naye nga sirina kuvaayo kwogera kintu kyonna nenkikuuma era sandivuddeyo naye kyandeetera okuvaayo mbeeko kyeŋŋamba yadde ekimu be batooka ntooko okuddira projekiti yange eya siri muyembe ate nayo giwooli kuba Jenkins yawuliriza oluyimba nagamba zino koodi zino collaboration n'empandiika ono Little Boss alabika ye bambi nabo tobalenya tebamanya kirima binga kuba tewavaayo neera nga tewali akitegedde bifaanagana byebimu kati ekisegeeza Little Boss wamusonyiwa mutima simulinaako buzibu bwonna muganda wange kati ogenda wandika lema ogenda muwandikira akayimba k'okunoba akalala ng'ojje ku siri muyembe onsosonkereza nnyo okunsoya ebigambo ebifumitanga emisumaali ati kati gwe oli muwandiisi yakusaba n'omuwandikira akasirema teyansabako kumuwandikira kayimba
mwafunye bubi akayimba tutunda ddemu ku mulembe omukadde bannaffe bwe bawandiikiranga nga luba mu kitabo najja gy'oli ne gitaye n'alukusabulira n'oluwulira bw'olukwata n'okomawo gy'ali n'agamba yimba bwoti ku mulembe guno omulembe kati tutunda kye bayita ddemu ogenda mu studio production ne bagikolera ddala ng'oluyimba novoisinga nokola ki omuntu n'omuwa oluyimba mu sample bwetyo kati olumutwalira luwedde kati oluyimba nalumutwalira luwedde tetwateesaako nti kakati bw'omala kino ekigambo ozzeeko kino ne kano tokeerabira ebyo tebibangamu tebibangamu kale bako obugambo bwogamba family gye wayawukanya Idrisa Musoza ne Rema kuba gwatandika olutalo sikitegedde bulungi kyoyo bako n'obubaka bwobaweereza bako obubaka bwobaweereza nga tonna batuwa luyimba lulala lwozzaako okuwandikira Rema obubaka mbaagala nnyo kubanze ndi mu neutral ground sina wengwa bali bonna mikwano gyange bonna baganda bange mbaagaliza kaali ennungi eya music oba omuwala muyimbi n'omulenzi muyimbi mbaagaliza n'amaka amalungi waliwo ekisinga ekyo mu nsi tewali kisinga ekyo